Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekibiina kya National Unity Platform kimenye rekodi okubeera nga kigenda maaso n'okubanga kigulawo campaigns oba kaweefube w'okubeera nga bakuŋŋaanya ensimbi ezigenda okubeera nga ziyambako okuddukanya oba oliawo campaigns z'akalulu ka 2021 miliyoni 2 bweddu zigudde mu lunaku olusooka ate nga bagenda maaso n'okutwala campaign eno mu maaso era ziguddwawo ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Sentamu Bobi Wine bwakutte cheke ya miliyoni 10 nambirira naziteeka wansi. Ababaka bonna abazzeeko buli ayimiridde zibadde miliyoni 10 kyokka ate nga ye deputy president mu Buganda era omubaka amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi avuddemu obukadde 30 bweddu. Kaakati n'ababaka abalala bangi bavuddeyo nabo ne basonda kyekimu kwoteeka n'omukyala Goreti Namuga naye akutte miliyoni 10 bweddu naziwayo. Obukadde obusoba mu 2 bugenze maaso n'okubanga oba oli obukuŋŋaanyizibwa kyokka bino nno wembireetedde nga ne kano ne guno gwaka bakyali mu kaweefube wakubanga basonda ensimbi we banaamalira ojja kubeera nga ate otegeera omuwendo omutuufu mmeka ze basonze naye kuze tubazeebazeeko kusinzira ku 10-15 fenga Beyond the newsroom tugenze okubalamu nga miliyoni 2 zagudde dda wali eri ku ttaka. Ebyo nno n'ebisingawo byonna mbikuleetedde ebya Mickey Wine ne Dax Vibes mukomera ejinja bakwatiddwa bato ba Bobi Wine era ensonga ezabasibiza police tenavayo kubanga ezogerako. Ono ne abadde yeyita omugagga owa Skypenis Tour and Travel Agents omugudoni Chris avuddeyo nabba abantu abakadama ababadde bawa sente nga baga abasubizo batwala wabweru w'eggwanga okusingira ddala abo ababadde baagala ogenda mu nsi z'abakyero pe gamba nga Canada, UK n'ensi endala nga bano nno buli mwana abadde asasudde miliyoni 10, 12, 8, 5, 7 bwezityo ensimbi zagenze maaso n'obbako ku baana abali mu 76 abaclaiminze nga beegasa wamu babazeebazeemu nga boboka ababbye miliyoni 4 eggwanga lino Uganda. Kyabuswavu nnyo nnyini ddala bwe tuba tukyali mu nsi oba oliawo efaananakoko ate bwetyo. Yenzeddeni abatuusaako ensonga zisemasonga Beyond the newsroom gwe mukutu ogwayiwayo okubeera nga gukuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ate ku buli sekinoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe bw'oguba gwe munundi gwe ogusosola ba vidiyo eno osubscribinge ku Beyond the newsroom kubanga ye site yokka ogenda okujja information entuufu egiweetaaga okubeera nga omanya ate nga eri authentic bulungi nnyo nyini ddala. Era njagala okubeera nga akujjukiza omukutu gwaffe omujja gwe twaguddewo baguyita Deni Exclusive DEN then exclusive weeguli nnyo okubanga nagwo okuweereza most especially mu mboozi ez'ebuziba era enekusifu ennyo ziweetaaga okubeera nga omanya n'ebyo ebifa mu kisaawe kya entertainment n'amawulire amalala nga bwe gatambula mu ggwanga lyatu Uganda. Omanyi bagamba ekijjo manyi kinyaga bitono ate oba oliawo prevention yesinga chua eno we baba kwata mu logins eri ne wabayo joddukira at least mubaako ko we mugambira nti wano wetuli kati n'olw'ensonga eyo tukusaba subscribing ku mukutu guno osigalenga at least tosubwa bagwita Deni Exclusive wansawo mu comment section ojalabawo comment esookawo ngeri pinned okone mu kalink ogende butereevu ku mukutu ogwo oberengo subscribing awo wennyini kansooke nkuwe ku butambi buno butono nnyo bw'abasajja olabe Mickey Wine bwe bamututtemu. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Vibes kwoteeka Mickey Wine
bakubiddwa bulala nnyo nnyini ddala era ne bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Dax Vibe omuwulira mu katambi ako ng'agamba lwaki yonkubye. Bano nno be bato ba Bobi Wine abaggalanda baabwe. Kyokka nno kigambibwa nti DPC w'ejjinja ono nga yakamala okubeera ng'ennaku mbale nga bakamala okubeera nga bamuteekayo wali eri ejjinja era n'okubeera munnange nga yengerwako amayinja. Bwe bityo aggalidde Bobi Wine. Musajja mukulu ono bamuyita David, bamuyita SP David Kamugira. Ono nno ye DPC w'ejjinja eyaggalidde ba Bobi Wine bano badde bava ku kivulu kya baba eyo nno mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Jinja side ze Bugembe we babadde n'ekivulu ekyo kakati nno ne babanga bwe batyo bakwatiddwa nga ne guno gwaka bakyali ku police side zeyo. Kati nno ne yabadde yeeyita omugagga wa Skype News yenna tandise vuma buvumi bantu be yabyeko ensimbi. Kankweka video kano katini atoba oli awo naye tumute 15 mbu Skype nizibagigale. Okay my boss nkuyambyeko in fact nenjikugalira ku bwerere era Skype is closed. Ababanja mugende mu media basasule temutulirako mazi mulinga amatako kyokanze nga ba visa mulinga eminyo ngenda kubeera nga newozaako buli kiseera. Banange munsonyi olw'olulimi olwo oluyiseemu mbeetondera ne sekwetondera yenna eyo si mpisa yaffe okubanga tubawa amawulire agali mu mbeera bwetyo mutusonyiwe mutusaasire nga Beyond the Newsroom. Oyo ye musajja abadde atambula ku kivulu buli kivulu kyonna ng'ateekamu ensimbi nga promoter ng'agenda maaso n'okubeera nga yeeyagala era ng'asaasaanya ensimbi wano mu Kampala. Bye bigambo byatuuse okwemula abantu n'okubanga abategeeza ng'ensimbi zaabwe bwagenda ozigulamu abakyala bamalaaya yeeyagale mu nsonga ez'ekintu ekikulu mu nsimbi z'Abannayuganda. Bibadde bigambo bye byesola kuteera wano n'ebirala bingi byayogedde. Kabakadde kakusomoozebwa kubanga okusinziira ku baana abasoba mu 7 bagamba ensimbi zaabwe eziri mu miliyoni 4+ zeyagenda maaso n'okubanga abajjako ate n'atasobola kubeera nga abatwala gye yabasuubiza abamu Canada abalala UK abamu Mexico naye walala yonna abaana gye yabasuubiza okubanga abatwala bibyo nno tebiyasobose kyokka n'ababba n'afuluma n'ofuluma eggwanga. Kiba kya buswavu nnyo eggwanga lyattu bwe liba lituuse bwe riti ng'omuntu agamba nti gavumenti etunyigirizza byokasente ke tukola ke batwala ab'omusolo katufulume eggwanga tugende tuyiyize bannaffe abasigadde eka ate n'akatono ke bakutte oba oli awo munnange ne bagenda mu maaso n'okubanga bakakola bwe bati. Kampuni ezimu bwe ziti ze zireese n'abaana okugenda mu biyumba ne babonaabonerayo. Currently emawogola waliwo omwana omuwala azaalibwa saidi z'e Mateete yafiridde Saudi Arabia bagale miliyoni 18 okubeera nga bakomyawo omulambo gwe. Family ye yakutte ekibanja n'ekiteeka mu banka ne bawa miliyoni 10 ne miliyoni ezo 10 nga balina okubeera nga buli wiiki bazaayo emitwalo 65. Family y'omukyalo egenda kujjawo ensimbi ezo. Baddukiddewo omubaka Great Namuga asobola okuba nga abayamba. Emboozi ate nayo tugenda beera nga tugireeta mugifune yeddako ku Beyond the Newsroom. Kakati nno ebyo ebya Chris nga tubita ddaawo tetujja biwa budda yagala ogimanya emboozi eyo genda wali eri ku Deni Exclusive ojaba nga omanya bulungi ebya Don Chris. His Excellence Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine yaguddewo omukolo olwaleero ogw'okusonda ensimbi era bw'atyo n'akwata miliyoni eziwererako ddala 10 era cheeka agikwasiza akulira akakiiko kano ak'ebyensimbi Dr. Bali Mwezo Nsubuga. Kambi kuwe nabyo osobola okuba nga ati obiraba bibino wano. Nange kenyini nsaba muzikirize nkulemberemu okusonda sente zino bannange nandisonze nnyingi naye nga bwe mmanyi sikyakola. So nze n'enjo yange nsaba muzikirize sebo Mr. Chairman nsaba muzikirize olwange n'enjo yange naffe twaleseeyo check eno ya miliyoni 10 okuggyawo ekitiibwa. Beba lemuno bamujjako mpuliriza mukama wantumira. Bwatyo Honorable Bali Mwezo Nsubuga n'agikwasa omubaka wa Kiboga w'omukyala amanyikiddwa nga Kaya Christine Nakimwero. Ku kakiiko kaneno kaliko omukyala ono Kaya Christine ne kwoteeka Honorable Bali Mwezo Nsubuga nga yakakulemberamu. Abaganda balina olugero olugamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Omanyi bwe twabeeranga mu
mu meetings z'emikolo most especially ng'embaga bw'oba okimanyi olina emitwalo 5 toyimuka kwogera era nga bagamba nti aguddewo okubweyamu ye yennyini yasetinga level y'omukolo kwe gunaatambulira lwakiri oteesa n'omugole n'olyemba n'ogangenda waayo miliyoni 2 abalala bajje nga beeyama 15 2 oyinza omaliriza nga budget ewedde naye nga gwe wadde okitegeera nti olina miliyoni emu kakati no Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator kyakoze okubeera nga setting a precedence bw'agenze maaso n'okubeera nga ateekawo ebadde nga line ey'okutambulirako buli mubaka ayimuse awaddeyo miliyoni 10 era batini nnyo teriiyo omubaka n'omu ayimiridde nga wa mitwalo 5 mitwalo 10 kakadde kamu nga nayasembyeyo kwaye nti zibadde millions 3 over 200 millions zigenze maaso n'okusondebwa njagala nkwe ku mubaka ono amanyikiddwa nga Alan Sewanyana nno ye yeeyamye okuba nga awaayo miliyoni 15 soko obindabireko bino People power, our power, so Mr. President, kula bannamachini West, ne bannabyamizannyo bonna mu ggwanga mbayigayidde mujje twegate mu struggle eno ey'okulaba nga tutambuza olutabaalo okufuna obukulembeze bw'eggwanga. Emiliyoni zange 15 zikutte waliwo bayindabye abaliranye Honorable Sewanyana ng'agenda maaso no pledging 15 millions omanyi njagala okubazizaako emabega obajjukiza nti ekibiina kya National Unity Platform NUP kyekyokka mu bibiina by'obufuzi byonna ebiri mu ggwanga lino ekitavangayo ku kuteekawo omutemwa gwa nsimbi z'ogenda maaso nakubanga osasula okwewandiisa okuvuganya ku kifo kyonna kiri blank jangu ku bwereere jayo interest forms eziraga interest yo ozijjuze bulungi ozikomyewo era ne flag egende ku maaso n'okubanga ekuweebwa nga tosasudde yadde 10 wabula kano nze nnyinza okukayitanga akanyeebwa akaali akakuŋŋaanya bonna okubanga bajja wamu kati yessaawe ey'okubeera nga ne NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellency okubanga naye abaako kaabasaakinga mubaka abanyunyuntamu naye mu mbeera eyo magezi ono omusajja yabagamba ajja kututwala mu robadoba style nga tetugitegeera singa yavayo n'agamba buli mubaka aneesimbawo asasulenga miliyoni 10 oba 5 bani mwogeredde ne basulawo kati olwaleero yagambye ffenna tusondere wamu nze nsoose ndeese miliyoni 10 ekyo nno kiraga ki kati essaawa eno kiraga nti kikuvunaanyizibwako okulaga ekibiina nti kikyo era kiri ku mutima gwo naye abaffe olowooza Alan Sewanyana tabala kubaako wano ayitira funa kaadi okweyama miliyoni 15 botunuulira ababadde bamuliraanye ku bwama bwe beekubye balinga bagamba nti omusajja alina sigino gy'asindika kakati nabadde alowooza nti ebintu bya lusaago oba oliawo abivuddemuko omuniino Alan Sewanyana bw'atyo ne yeeyama miliyoni eziwererako ddala 15 ebya Alan Sewanyana mwogeza Dembe naddako Honorable Nalukoola wuno wano kamukuwe Endulu kakane banange ekisaati kyakuye kya Nelson Mandela people power NUP everywhere Mr. President, bamusiikiriza naye leader opposition waliwo mukama wange owulira bwe banyogerako bagamba ayogera nga atalina maanyi kyokka mukama wange enfuba konse gwe mulaba nfuba nnyo mukama wange leader of opposition abakulembeze mbawulidde nga boogera nga naawe kwoli mukama wange ogambye enzeeyi 10 bweddu ate n'abazze wano ne bazoogera mukama wange naye nga bw'omanyi yenze lasitibooni ate waliwo bingi ebintu alaka nti ndiggwa mukama wange ago ge mazima era n'aba
nga bagamba Nalukoola gwe tetunnakufuna amazima Nalukoola mujja mufuna mu boyiro mujja mufuna omusiike okutuukira ddala ku fuutu soja asembayo naye time principal bagiyita triple T. Things take time. Tugenda kukola ebintu inshallah. Mukama wange newankubadde waliwo ebintu alaga nti ndiggwa naye sigenda kuva ku miliyoni 10 mukama wange. Enduru eyo ey'amaanyi bw'ogiwulira bw'otyo oyinza okwebuuza evaawa era yaaki eri musajja mukulu ono mwogeza ddembe amanyikiddwa obulungi nga Honorable Nalukoola Erias Luyimbazi. Nalukoola bw'akeera ku makya n'awaayo miliyoni zino 10 nga recently yakamala okuggulawo eddwaliro e Kawempe. Olunaku olw'eggulo lwe yabadde amaliriza finals za Nalukoola tournament era nga asasanyirizayo ensimbi eziwera. Kyokka ate era nga ye bambi bukyanga alondebwa yatwalibwa mu kooti n'akozesa law firms 9 oba kampuni z'abapuliida 9 okuba nga ziwoza omusango gwe. Gwelowoozamu ensimbi mmeka balooyo abo ze baatwala oba ze bakozesa akabanga ke bamaze. Kyokka nga ne guno gwakatawummulanga era akyali mu kooti nga baddayo okubeera nga bakola appeal ku nsalawo ya kooti bagenda mu kooti ejulirwamu ne bawaayo okujulira kwabwe. Wabula ate waliwo yadda mbuuza yabadde GS Music nga mbuuza ekibuuzo nti Nalukoola newankubadde yajulira akyafuna omusaala gw'okubeera memba wa paalamenti era akyatuula ye akyatuula n'omusaala akyagufuna paka nga kalaani wa paalamenti awandiise nga sipiika wandikidde kalaani wa paalamenti bamugjeyo era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamaze nako okulangira nti kagenda kuddamu kategeke okulonda ne tekavangayo kola statement yonna ekiraga nti Nalukoola akyali era nga bakyalinda kooti ddirwa eruwuliriza oba oliawo apiiru ya musajja mukulu Erias Luyimbazi Nalukoola. Kaakati apiiru eyo weggwera awo nno Nalukoola bwesalawo akalulu kaddibwemu ngeri kalaani munnanga wandikira nga Nalukoola agibwa mu parliament nga addayo bakuba campaign. Bwagamba nti no Nalukoola asigaleyo era nga asigala. Bwagamba nti ekifo kisigale vacant era eri kasita bamala okumugjeya wajiba tatyasula musaala. So ebya kanseri ya Luyimbazi Nalukoola oba oliawo awo bwe bityo bwe biri. Kakati nno si ye yekka ababaka bangi abagenze maaso n'okubeera nga babeerawo era nabo ne beeyama bye beeyamye. Wabula njagala nkuwe video eno ey'omubaka Goleti Namugga. A people power, our power, NUP, everywhere. Your Excellency the President, Erinyanza Goleti Namugga. Ombaka Parliament avesembabule. Sabo eyobampita small size full package ye brand gyentambuza. Naye bannange nsaba twebaze NUP mu ngeri y'enjawulo. Abenale mwabawulidde basasudde obukadde busatu okwewandisa mu kibiina kyabwe. President tukwebaza okubanga wategedde abantu bonna enfuna yaabwe. Ekyo tukikwebaliza. Ate nammwe ku mitendera gy'enjawulo temwakoze eki? Temwasasudde. Ogwo nno gwe mutima gwa NUP. Ne mu Parliament ya Uganda nkolanga deputy chairperson owa Public Accounts Committee Central. Ekyokubiri nze siri mubaka mukyala, nze ndi mubaka wa constituency awangula abasajja nga bano. Kati nange ngenda kukola nga bo, ngenda kuleta miliyoni 10. Kubanga genda okwateko ne president mu ngalo. Genda okwateko ne president mu ngalo. Kwatako ne president mu ngalo. People power. Kale tugende maaso. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Abanda bana bampuliriza. Kaya Christina Nakimwero omubaka omubwati okuva ekiboga.
Olwaba nakiboga bonna tugenda kuleeta miliyoni 10 olw'enteekateeka eno. People power, our power, NUP. Omubaka Goleti Namugga akutegezezza nti ye gyava si mubaka mukyala era awangudde abasajja nga bano kubanga mubaka wa constituency namba. Ekyo nno kye kitegeeza kiba ekintu kinene nnyo nnyini ddala. Kyokka nga constituency gye yawangula yagijja mannyo ga mpisi kubanga yeetooloddwa abantu abatribe ze mugamba nti eziwagira ennyo NRM era nga region esinga okubanga ewagira NRM. Mu ebyo byonna byayitamu Namugga okutegezeza nti gyava Mogola mu kyalo ekimanyikiddwa nga Mateete family yafiiriddwa omwana. Yagambye kankwate ebintu ebyo almost 16 million azisasule. Kyokka nga yakamala okubeerako era omwana omulala gwajja e Saudi. Bwe tuba tunoonya okubabaka amazima abakoze okusukkuluma ku mirimu gyabwe ababaka nga gye balina okukola ne bayingira ne mu community ne bayamba ku community. Omubaka Namugga tumugireko enkofiira miliyoni 10 then kwoteeka omubaka wange mukwano gwange Honorable Kaya Christine Munakiboga naye awadde miliyoni 10 okubeera nga asonda. Kati gwoba obwedda abala okuva natandikiddewo akabala mmeka simanyi kyokka endala nnyingi nga tetunnatuukayo. Ani ono wano kankuwene kuono wano katini. Baddeko obuvunaanyizibwa ssebo pulezidenti neetonze okujja leeti. Naye nga mukama wange ono mu palamenti ne mukama wange kyokka olaba nzize nga mubaka size nga deputy ki pulezidenti. Kati sisobola kusukka mukama wange levo gy'antaddewo eyo subordination. Nange ngenda kuwaayo miliyoni 10 cash n'omwezi guno kuba naatuwa omusaala era ndeeteyo 10. Ate mu kibiina ndi boosiwe ndiki kati nga deputy president era n'omwezi okuddako nja kuleeta endala 10. Ategeere nti bwe tuweweero nze boosiwe bosi wange naye kakatuyinza okuddayo mu palamenti n'oyongerako Ssaabasajja Kabaka wangaale. Anyway, ebigambo bya Honorable Mwanga Kivumbi bibadde bwe bityo. Agambye mu ofiisi ye ng'omubaka wa Parliament awaddeyo miliyoni 10. Ate era nga member wa National Unity Platform miliyoni 10. Ate era nga Deputy President miliyoni 10. Awamu zaawaddeyo ze miliyoni za 10 za buliwo 2 za installment mu myezi 2. Oyo nno ye mubaka amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi. Abalala ababaka bangi abawaddeyo kwe kubadde ne omubaka anyway ndowooza we simu bawe mujinzo nnyiga Honorable Namitiana Joyce Bagala Ntwatwa wuno wano. Bagala Joyce Ntwatwa omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana ena kuwaayo miliyoni 3. Joyce Bagala Ntwatwa miliyoni 3. Omukolo guno ogutambulidde ku mitwe gy'abantu babiri ba MC abatukutte omukolo guno Alex Waiswa Mufumbiro ne muganda wamanyikiddwa nga Kato. Olwaleero abalunga babiri be babadde nno mu kwasaganya ensonga zino ku kitebe kya NUP. Honorable bali muwezo nsubuga bingi byayogedde era bibino waneeno kwoteeka ennamba z'essimu nawe wali eyo osobola okubeera nga supporting a struggle anyway or the other ennamba zizino wano. Batuteereddewo ennamba zino bwe tugenda okwateeka ssente zino njagala bangi owandiike ennamba zino kubanga saagala ssente zo zigende walala ate ojja ogambe nasindise kubanga wawandiise bubi. Nziddamu ennamba bwe mutiye platform tulina ennamba 3 weewaawo 2 eza gundi naye 3 nemwomupenga kwegitadde tulina 070 kanzogere mu Luganda 079 4 ngaga mwemu nya ng'eyo nno eri mu linnya limu bweriti za Lukundo Shibula wejjanga tutadde walala ezo tutaba tetuzimanyi. Tulina ennamba ey'okubiri 077 0
Nyamukaaga munana mukaaga 16 ngeri mu linnya nayo limu erya Ddumba Michael tuzishindi kuwalala tulina MTN Momo Pay ezibajja kukaba merchant number ngeri 6 5 8 nayo ngeri mu linnya lya Michael Dumba abo tugenda ku mukutu gwa Airtel era nawe tulina enamba bweziti 075 zamu 075 11 asatu mwemu chenda mu mwenda ngeri mu linnya lya Lukundo Shibra eyokubiri 075 mwenda 35 6 0 ngeri mu linnya lya Jonathan eroto eyokusatu 075 musanvu 6 abiri musanvu 0 28 755 njidamu 075 musanvu 0 28 755 ngeri mu linnya lya Tushemererwa Monica tene tubene Airtel Pay merchant number eri 68 0 788 ndowooza owulira amannya n'ennamba muzifunye bulungi naye abasajja bagezi mpaawo linnya lya muntu gwe mumanyi oba gwe wali owuliddeko ng'omulabye ng'owulidde erinnya lye mu bya ssente zino ekitegeeza nandibadde bategazi layini okubanga babajjako ensimbi zino babalimitinge nti namba eno inafuna ssente bwezityo oba zino abasajja bazze beeteeseteese nga bamazeeko nze Deni beyond the newsroom gwe mukutu kwoli njagala okujjukiza nti Deni exclusive gwazze okubeera nga nagwo gutuwa ekyo ekisinga agendayo subscribing kebera mu comment yo wansi waliwo link gikonemu butereevu ojja kutwala ku mukutu ogwo ate olabe emboozi enyovu eziri eyo ze tutegese yenze Deni beyond the newsroom mbagaliza bimunjagaliza tusinkane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.